wa mukolansi 99 za poliisi nga zigira bugizi bwezi simu asereze emmotoka abalala ne baleeta diesel ng'owebigere yeka yayitawo yali vita oyiwa ebifutafuta mu luguudo motoka oba ozikosezza ng'ezina buzinyi terina weeyita ekibuga ggulu kyali paralyzed for 2 days kati ate ne tulinda abannaffe abalala badde mu byalo gye bakola ki gye bava tebagenda. Alright, kale kwaniriza ino ku SML News Yugi olyotya munaife yona nagyosinze okutuwuliriza webala emirimu webala okuyitamu nnaku dhino dhe tulimu. Bannaffe aba Eben Gardens and Eben's Restaurant wali Nansana be batusaako programu yaffe eno The Inside Out ne General Moses Bigirwa gye tubeera nayo mu nnaku ez'enjawulo mu sabbiiti eno nga tutambuza emirimu gyaffe. Muli mutya bannayuganda mwonna gye muli mukulike ababadde mu kujaguza oba okujjukira bannaffe abalamazi Uganda Matters okwabadde electronic ennaku zino tubifuuse digital batono ababaddeyo Namugongo ebyo twabirabidde ku TV nakugoberera n'abali abakatoliki babadde mu bigo byabwe n'abalala bwe batyo bwe batambudde naye kale kikyawedde tukitambuza buli kiseera. Gavumenti yaffe ya Uganda yategeeza sabbiiti ewedde nti ebijaguzo eby'ennaku enkulu nga independence celebrations n'ebirala babigyewo bijja kukolebwa nga electronically oba digitally. Ensimbi ezandikoze ebyo baziteeke Namugongo n'ewalala okutumbula ebifo ebijjamu abalamuzi nga bya ddiini religious functions bazongeremu. Bannayuganda tebannakyogerako nnyo banja baga nti public holidays zijja kubangawo ne national celebrations ezigendako ssente nnyingi tezijja kubaawo. Mutunulizi era Kakensa w'ebyenfuna nga kati yakolanga omuwandiisi w'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe Ramadhan Gobi aga nti kinaaba kikoleddwa emikolo egimu ne kisazibwamu Uganda egenda kufissa ensimbi obuwumbi 24 24 billion will be saved in avoiding those public functions ezibaddeko president. Kyokka twagala kumanya lukalala bayogeddeko ku independence naye liberation day ya NRM yasigaddemu ate nga naye erya ku nsimbi za ggwanga n'ebirala bwe bityo betugenda okubeera nabyo olwaliro. Kwaniriza nnyo ddala nze Simon Muyanga Lutaaya. Ndine General Moses Bigirwa full general ekyo kati nakivuddeko twagala kukiddamu ne General Moses Bigirwa omutunulizi ow'oku ntikko ow'ensonga mu ggwanga lyaffe kubanga mu kulonda kwe mbadde muyitamu kwonna buli omu aga nti General Moses Bigirwa yasinga addirirwa. Okay, nobody remembers who came second. General Bigirwa ge mwalonze ne muzzaako ali awo bwe tujja okulaba. Ayongera kuwulira bulungi General Bigirwa, a man of all trades, a lawyer in training, a career politician, and now a political analyst, but at least a condensed activist. General Bigirwa akendeza ku activism now. Ebyobufuzi n'ebyokuddukanya ne poliisi, ebyokusikagana n'abantu, ebyekifuutu soldier, surely bikendeezezza. Anti kati environment yakyukamu. Kati twakoleranga activism nga tukyalina ekisooka nga mukyalimu abalamuzi abalina deep background. Bali ba Remi Kasule Stella Amoko Alachi okiwulidde nga bw'ogenda okusaba beyiro omulamuzi agikuwa ku credit
Okay, nga bweri on its merit. On its merit, I mean, on merit. Okay? Okay. Kati Check phone. bwetuze tutambula. Check phone. Tuze tutambula. Check your WhatsApp. Tuze tutambula. Kati abalamuzi abo abalina integrity to that level bagwamu. So mutya okwekalakaasa. Si kutya buti. Kati we bagwamu jukira ate ekitongole ekiramuzi kye kitongole kyokka kye twalinga preserving mu mbeera ey'okunafuya ebitongole bya gavumenti, kubanga nga at the end of the day olina okuddukirayo for redress, for protection of your freedom, yes, for legal interpretation. Kivolaba abasajja nga Dr. Semogerere balina emisango gye baakola egi landmark gye tuyita locus classicus cases. Locus classicus omusango gukutuusa locus classicus omusango gukutuusa ku kye bamuliko. Bigiro nziruseeko musajja yatandise wano okusoma jjo oli mu ojja kujja tusome locus. Kati emisango Dr. Semogerere Zakali Olumu versus Attorney General gikulaga gyali demonstratinga the independence of judiciary. Betty Namboze versus Bakaluwa Mukasa. Egyo giri omwo. Naye ogwo teguli nnyo. Dr. Besigye versus Yoweri Museveni. Dr. Besigye guli ku election petition 001 of this year. Naye waliwo emisango egiraga bagisomesa mu separation of power. Okay? Okulaga independence ya judiciary. Judiciary erina powers okucheckinga parliament. Executive ne parliament. Kati parliament yagenda nekola ki? Neyise ekiteeso ky'okugyawo ebisanja 2005. Okay. Nga tebalina quorum. Yes. By then. Nebabazaayo. Semugere n'ayingira kooti ne Zakali Olumu. Kati emisango egyo mwatu twagendanga mu kooti ne twapiyaringa. Naye nga tetubitegeera nnyo naye nga ffe tubugiriza Dr. Semugere. I see. Kati ngisanga mu ki? Mu academic journey. Nga ate nga nange naliyo mu kooti. You are now making sense of them. Yes. So era constitutional court eyaba Remi Kasule parliament negizaayo ne bakola amendment empya with the quorum. That is checks and balance. Emisango gya Gilad Karuhanga versus Attorney General. General Museveni yali alonze omulamuzi yawumula ani Benjamin Odochi emyaka gye giweddeko naddamu namureappointing nga mulemeddeko naye yabikola abigenderedde kuba bamuwa list. Judicial Service Commission yamuwa list eyaba judicial officials kwabalonda because he acts on the advice of Judicial Service Commission. Kakati yesi yakola yatunulira list nga tekuli gwayagala nga gabona bakipingamizi bakanyihamba bonna bali okuba bakulifayinga naye tebamuwulira mu kibalo kye ekyebyobufuzi nga tebaliimu n'agamba kankola extension y'ono Gilad Karuhanga nayingira kooti. Era kooti nekola ki nemuwa wiil negamba no tekisoboka kubeera na mulamuzi atamiitinga judicial standards. Article zonna ne baziyiwa. Okitegedde kakati those cases tubeera tuzisomako. So point yevudde ku nti abalamuzi abalimu ensa bakendedde. Which makes kati wetuli tulina ba regime judicial officers bazibu nnyo. Kyovulaba mu musango ogw'okubba t-shirt n'omujoozi ogwa Eddie Mutwe agenda mu myezi 10. Sikwakuba t-shirt nange tebaguma t-shirt. You were lawyer in training. Anti kakati yabba mujoozi kyekiri ku record.
kati omusango gwa inciting violence ogwa Alex Waiso Mufumbiro omusajja waffe ali mu myezi 8 ono inciting egisusse anaate n'ogusiba. Ekyo kiraga ki nti ekyo kitongole kyafa because eri executive ye serving judiciary kuba executive ye kukwata mu field DPP's office ne processing ebyayo ne bakutwala eri tulina kuddukirayo ffenna ffe abatali mu buyinza nammwe abali mu buyinza ffenna tulina kuddukira mu kitongole kiramuzi. That's what you think. Yeah, but you're a lawyer training to get there. Anti kakati bwe tuba tusoma wali tusoma kituufu naye nga putting in mind the reality in the field. Yali musoma kituufu waliyo kikya naye mu field waliwo ebikola ki ebikyuka kati bakukwata ku unlawful assembly guli bailable kasango ka bulijjo novuga emyezi 5 nga bailo baganye. Kakati okumalira obudde mu ekyo ogende obere incarcerated for 5 months kyusa enwana according to the situation. So tokyalwanira mu activism. Activism yafa teyina makulu. Okay, at the time we mwagikolera ina kye yaleeta. Activism ereta quick response of the state. What do you mean? Anti obubaka diba mwasula obubizi ku obubaka wali mu obubizi bulungi nnyo bigiro obubaka bwatuuka mangu wali mu obubizi. Why not? Because message yaffe twagala etuuke. Ekisooka olina okumanya nti ekigabana ssente ku parliament kyali kisusse kati nga kisolo ki ekirina omululu kweyo level yali mbizi. That's the concept. Ffe tetutuuse ku parliament naye ebituuse bisukasuka obubaka buki no wakirimu. The concept is bano balina omululu gususse tulaga tutya omululu gwabwe tulete embizi. So you sit and think and plan the things. Exactly. Ate twali tugenda ku level ndala ya misota sota nga 2 ogenda okugira we bati nga giri awo emisota giyingidde parliament wuyo Jesus wuyo parliament esooka ebeera enkalu kwanza nga mugijjemu kubanga wotira emisota 2 mu kizimbe ekyo mwali mugenda gikola mutya kugijjamu mannyo ate kugijjamu mannyo giri gyennyini egiri poisonous ogitwale ku parliament bweguluma omuntu ate bweguluma omuntu. That is the message you wanted because this is activism and we are fighting a government. bakuvunana madda because emisota 2 awo gisobola okuluma abantu and you kill 20 people. Politics you have to sacrifice. Jesus. Yes. Yerevu twali tutambuliza lwakuba ebintu kati babyonoona bannaffe they misinterpreted but sacrifice is there. Sota 2 gituta ababaka emisinde. You know, you discover a new man in you every day. Ate why? That's how crude you were. Not being crude. Which regime are you dealing with? That is a minor case to this regime. Goma ibe bakola bokwata ekintu. That is very minor. Let me now ask you. You know, I need to bring back. Kati ababoyambadde. A man of respect like you has omuntu wakola alowooza macro politics, macro economics, macro big things. You sit and think of pigs and snakes, my brother. Kati, why are you really surprised with me? Gomanya abantu abali batuula mu lukiiko emakindi olwali luwumbe Kabamba. Now compare and contrast the proceedings in the meeting of Kulumba Kabamba. What was the ideas coming on board? The courage, timing, what, connivance. Tulumba Kabamba balance. Guns. Guns are closely related with power.
Another group sits to discuss pigs and snakes. Yes. And are they related to power? Anti kakati, why not? Why not? Gomeche kitegeeza okusuula organ the second organ of the government. Using pigs. Ne mugikuba ekigwo. Omanyi kye kitegeeza? Government yeba ewenyera. Kubanga that organ omulamuzi Benjamin Odoki kennyini mu kitabo kiki mu kitabo ki alina ekitabo kiki yawandiika bakiyita bati naye yakugamba nti the three organs of government they are like cooking stones. Yes, wezibeera. They are like cooking stones. If you remove one stone, entamwegwa. Surely that's so. Kati gwe suula parliament. Olaba government etagala. Ku international level, ku regional level, nga terina kifaananyi kya government. Kakati entalo ezo twali tuzirwana zonna. Kati bwe nyingiza emisota gyange 20 wali ne mbatwala emisinde n'abasirikale bonna. Wange jojjo ono batwala. Emisinde. Okiwulidde. Kakati ate option eyokola ki? Option ey'okugikuba ejja luvannyuma nga gisaasaanye. Nembe kye kitegeeza nga giri 20. You can't say because you cannot know the number. Eyagirese yamanyi obwero. You keep thinking everywhere. Twagenda mu toilet. Zona basa. Kati olaba ekizimbe bw'okiggala ffe manvi. Parliament y'omukiggala. Begaddwa ffe manvi. Banoonya misota. Balina okubira about life to come and yes, it becomes a serious scandal. Okiwulidde? You planned such things and you are happy. You're proud to have participated in such things. Kati nga lwaki kisanyuka leka naawe. Kwefu twali baseketerezi nga twagala suula ki. And you say it here. Why not? I'm telling you the truth. A formal mission kuseketerera. Does it sound strong in your ears the way it sounds in mine? Baseketerezi. According to the opponent yaba akitegeera. Gomeche kitegeeza omuggalako n'omuggalako ekitongole ekyo okumala omwezi mulamba banoonya misota. Kati bigenda okuggwa nga na buli mubaka yeekubye mu mutima. Nga ne speaker ategedde the population yetabuse. And I keep thinking, bigira ogera kwalodde yeeyo. You'll go back there. One time you'll go back there. Because of course kisinziira ku mbeera eneeba eriwo, but activism atuusa obubaka mangu. Era tugenda okumaliriza nga ne ku parliament wenyini tukozinzeewo revolution. Working environment yekyuse. Ekisooka basobola okuinstallinga cameras. Tewali camera neki? Parliament. Basobola okuinstallinga camera buli mu nsonga. Abaleeta obubizi. You're right. Yes. Camera zajja ku. Kati security y'ekizimbe nebanga at least advances. 2. Wano ku mulyango okuyingira. Mu kusooka abasirikale nga ekikyuma kya muguwa. Ajja n'akiwanika moloka neeyitawo naddamu n'asika omuguwa lunaku lulamba n'atuyaniraawo kati bya mapeesa. Our activities forced them to. That's true. They improve that security system. Access system by improving. Yes. Kwegamba machines eziri modern bazireeta. Okitegeera? Ne installing other machines. Ezikola ki? Ezidetecting ebiyingira oba oliawo n'ebifuluma. So, activism alimu ebirungi alimu n'ebibi. Parliament yakulaakulana. Terms of security. Yakulaakulana. But the most important thing is the message. Ekikunewunyisaako the courage you have. Olinga omusezi aga nti ng'ayonze namutta nga musezi. You did these dirty things. You were happy for them. N'abatamanya kati wategeezezza nti you did them and you are proud to have done them. Andi kakati ekisooka oteekwa okumanya nze mbadde kipingamizi ebbanga lyonna. Nze ndi opposition. Till when? Until God will decide otherwise. Because politics keeps on changing. Today we are enemies, tomorrow we are allies. Today we are allies, tomorrow we are enemies. That is the general rule of politics. That's how you understand politics.
politics is dynamic. But do you know that for you, obadde ku ludda lumu lwokka, you say today we are friends, tomorrow we are enemies. Today we are allies. For you, you have consistently been on one side of enemies to NRM. Yeah. You cross from one opposition party to another opposition party. So why don't you for now say, we can now be allies with NRM? Tochikolanga kate ngomanyi nti ze general rule. Anti kakati NRM ine ebizibu byayo. NRM ine ebintu byayo. Bwe ntunuulira entalo eziriyo nazo zikanga omuntu alina sober mind. Kugamba NRM lwakuba kati eri mu kweyubula. Bwena succeedinga mu kweyubula oba oli awo that transition ne succeedinga tujja kulaba we tugattira. Oba nga biganye. Naye nakati tukyalina essuubi nti General Museveni in fact ejja kujja tumutwale. Ekyo kisuubira buli lunaku. There is some concept in communication gye tuyita hallucination. To hallucinate. Hallucination means you hear things that other people don't hear. Nga bw'olaba omulalu ng'atambula mu kkubo, atambula communicatinga, abeera anyumya. You understand? Ye aba n'omuntu gw'anyumya naye gw'awulira. Bwe mulamu ali omulalu yeeyogeza. Kumba anyumya. Kumba anyumya ne gw'anyumya naye. It simply means that you are living in two different worlds. Ye ayina gw'alaba in that world of ey'obulalu. Yes. Naawe ayina gw'olaba in the normal world. That's how I look at your mission of removing Mr. Museveni. Omanyi obuzibu bw'okola. You do what? You minimize your brain to think about the general rule of politics. Era njagala okutegeeza nti, let me give you an example. Just within the last 3 weeks back, okimanyi nti bintu bingi nnyo ebikyuse politics waawano. Lessons nnyingi nnyo ezikyuse. 3 weeks. Waliwo okuyiikuula kw'ebyobufuzi eriyo fundamental change ebaddewo ku level etali eri executive, ku level ya wansi. Who predicted that situation? Ba political scientists baawano bonna, ba political analysts baawano bonna eyo page tebagimanya. Surely, buli nti all is well. Buli omu amanyi nti all is well. Era gwe ow'emputtu era era nze abadde ng'akugamba nti tulaga wali ono tatuuka. Nogana ebigiba olaba otya. Omukazi wamunyomba from the start. Naye omuntu atanatuula. Olaba otya. Galubindi kizotaddeko ne kugamba tatuuka. That one I'll be witness. Wamunyomba from day one. Si kumunyomba. N'omulwanyisa from day one. N'omuwalana from day one. Waligambye nti wamulwanyisa. Naye okumunyoma no. Wagamba tamalaayo. Okunyoma kyanjawulo n'okulwana n'omuntu. Actually okulwana n'omuntu oba recognizing nti w'amaanyi. Bigira olwanyisa Anita. Yes or no? Ina criticizing policies ze. Because okulwana obulwanyi waliwo fight eziri aimless. Naye nze nalwanira mu mateeka. Wamukeera. Okiwulidde? Wamukeera. Kakati naye point gye mbadde nkugamba nti no one predicted that the situation would end like that. Yetulabe, that's true. Kati that same situation can happen at another level. Yes. Yes. Andi kakati politics cyborg. Politics muzibu nnyo. Bigiro nnyumira. Politics muzibu nnyo. Kyoliko kyekikuli mu bwongo. Mutuula mu body room nga mwe mu controlling everything. All factors nga mwe muzirimu. Let me give you an example. Ndowooza debate eyo nayo badde ogenda jimbuuza about my former party, the National Unity Platform. They wouldn't expect situation gye balimu olwaleero. Kuba baali bakimanyi nti they are in control all factors zonna. Naye obadde okimanyi nti tulaba nti Anita byamusitabukidde bwe bityo. Naye ate aba kunyiga pensa ddala.
n'agamba nti tujogeddwa nnyo n'abantu bano. Bwe mba nina ensobi zange zinakola entonotono nkale nzikiriza, naye mu mbeera yonna General Museveni ngenda kufa naye. I am a candidate 2031 against any other candidate that NRM will bring on board. Kati ate yabadde presidential candidate. Treatment anti yalibadde endala. Yanti era yandisanze Besigye kituufu nnyo naye yalibadde wa yandibadde ali waggulu mu bwengula ensi yonna ekyuka yagguli with you emboozi ekyuka okitegedde emboozi ekyuka but lwakuba nti she's a woman ate okutekinga that kind of risk and whatever but ku muntu omulala anyiga eri epeesa bali baba bakyaliwo abamazi bannaffe no bwe tubadde abadde abamazi nga bwanyiga eri abadde abamazi. That's why bakugamba no one is tall enough to see what will happen tomorrow politically. Kakati bwe mba n'endowooza yange ssebo gy'obadde ogamba gy'obadde oyiwamu amazzi toginafuya nnyo ensonga yonna esobola okuimajinga neereetera ekintu obuzibu nekigaana okuzikira banaye nekigaana okuzikira era muteringi you Simon tewali amanyi kiddako wakyogera ku wakyogera emyezi 3 no one knows what next not even General Museveni tamanyi kiddako avuga ennyonyi omanyi okuvuga anti am telling you is in control naye tamanyi ennyonyi agirandingizaawa. Yes, I disagree. And you disagree. Yalayidde. N'alonda speaker gwayagala ne bamulayiza. Kati we tuli kyendi sure nti ennyonyi eno elandinga mu 2031. Sure. Anti ekyo gwalabira eno ng'okimanyi. Ali eno ebbali ogiraba ng'eyitawo mu bwengula. Tomanyi pressure pilot gyalina. Egwalaba ng'eyinza obutayitawo. Ebigiro. Elandinga mu 2031. Tomanyi pressure pilot gyalina naye gwagiraba olinga akaana akatakala ennyonyi yange yiyo eyo yange okiwulidde. Nina akawala kange ka myaka 2 n'ekitundu ka Anthony naye kawulira eddoboozi ly'ennyonyi kafuutukayo mu nnyumba kagirabe yaako that level ate kaba kamanyi ya taata waako ennyonyi ya daddi ennyonyi ya daddi yiiyo kakati naye tekayiza kumanya tekamanyi details ndala bwelandinga kakati oli avuga yamanyi gavumenti y'emyaka 4 eba nzibu agivuga yaba amanyi pressure yaayo naye baatwalako timusobola kumanya nti mafuta gaweddemu agasigaddemu gatambula kilomita 3,000 oba 2,000 ekiwujjo kwegamba ekiwujjo kikizikidde tuli ku yingini emu temuyinza nakumanya bwe baba batwala butwazi. Kati we nkugambira nti nze essuubi teriyinza kunzigwamu because I know ekiwujjo kijja kuvaako anything can happen politically. Olweza mu kiwujjo kuvaako bigira. That's what you think anyway. Wangaze kuwulira ennyonyi using the knowledge of ennyonyi ennyonyi elandinga mu 2031 at ballot box airport. The co-pilot already naye wali wa Piero Yu. So just in case this pilot I think yeah, I'm sure. Are you okay? Ordinarily, you are sure. Why do you say ordinarily? Yes. Ordinarily, by scientifically, abatekako scientific lenses and realistic lenses tuba tukubuulira ebyobufuzi bikyuka ku speed yairi neweewunya n'ogamba kino kibaddewo. Kati abantu nze kyensuubira nti bayize mu scenario yaniti anything can happen. Kati emakerere kavule kitokota kisandikira nani yatabudde kavule
Kitokota kikisa. Tewakyaliwo activism. N'engeri gye mwamukyusaamu tewakyaliwo bintu bitegeevu nga activism yali omutegeevu. Because gwe byoyogera ndaba nga byanjawulo. Abantu for example be baasiba mu activism oyo wammwe bagamba waliwo abakyaliyo. Wawona otya okubanga toliiyo? No, nze ekyamponya ekisooka nali nsibwasibwa nnyo nga ndi eyo ne ku lunaku lwa nomination day eya presidential 2021 era nze bansalako olunaku lwonna nalumala kasangati ku poliisi n'emmotoka yange bantasaawa 4 za kiro. Okiwulidde? Kati bali baali bamanyi abantu abanyizi b'amapeesa ab'enjawulo nsonga ez'enjawulo mu kibiina ekyo. Kati ne bagamba you deal with this character tujja kuba tulina kye tusanyalaza. Okiwulidde? Kakati gye tumalidde eno nga okutwala ekintu ekyo mu maaso kyaggwamu ba actors bonna ba think tanker bonna baabakuba ne babafulumya. Omuntu yali alowooza activity ya activism kuba nayo script mutuula ne mugiwandiika buwandiisi. Activism? Toduma budumi. Mutuula ne mu planning. No analyzing a risk. Bwe mutakola analysis risk ziba nnene nnyo. You analyze the risk, analyzing the response of the state, analyzing escape route, n'ebirijja mu maaso eyo. Kati tugeze okumaliza abaana baffe bangi abaagendanga mu uncalculated movements nga baabalaalira. Nti bangi be baakwata bakyaliyo baasigalayo. Did you follow up? Ndowooza ekibiina kifollowing up kubanga nze ng'ogyeko be tuva nabo Busoga, Alex Waiswa Bufumbiro, Calvin, ekitugatta kya Busoga, of n'okwemanya, but abasigadde bonna ekitugatta kya nti twali twagala gavumenti yeveeko. Naye balina ababavunaanyizibwako mu kuvaayo kwabwe, that is the NUP. Kati bafutu soja currently babuuza ebibuuzo ebinene. Ebina ansi entono. Nga bw'ogamba nti wali mu activism, onzizaayo ku mugenzi Segirinya Muhammad eyakolanga ebintu by'okwetikka TV bwe bityo. You knew about those? Wabimanyangako? Why not? Naye nga yaba akikoze nomuleka activity ye neeyitawo. Olanga byalimu amakulu? Bubaka. Beetikka TV. No, bubaka kutuusa bubaka. Kutuusa bubaka. Kakati kankubuulire. Obadde okimanyi nti mu historical revolutions ezaali zibaddewoko mu Europe mwalimu n'empitambi. Abantu beekyawa ne bateeka empitambi buli wantu. What are you saying? Yes. Pitambi. You read European history, you find out. Amakubo gonna ne bagapamira buli woyita wonna nga tewali. Yes. Omuntu government negana yanaye agira obubi bwe n'abukwata muna. No, najjamu empale n'agiraawo n'asiba empale ne yeeyongerayo n'omulala bw'ati ndulu neevuga. Just to annoy government. To annoy government in the road. Era ebikola kukolabanga akatono era kajjako government. Government zaagwa. Kakati toyinza kugamba mbu yeetiise TV, Imagination TV nti yo nti yakoze kikive nnyo. Ekyekibuto. Sagirinya akafaananyi alijjukira emirembe gyonna. Okitegeera. Kakati ekikulu kya byonna kuba kutuusa bubaka. Bubaka ki bw'oyagala butuuke eri gavumenti. Gavumenti yaleeresa omusolo ogwa TV. Ogujjukira. Yes. Kati nga ba-activists bagamba omusolo ogwo tegulina mututiisa omusolo mungi, tulina emisolo emirala gye tuwa. Obaka okutuuka ng'alina kuleeta kifaananyi kya TV. Imagination TV. Ndeka tuzibaddize muzirabe ffe zitulemye. Okay.
andi yagenda ku recording omulwanyi yagenda actually omusolo ogwo gwali gundi yali agulese nsaba butuulo yali agwogera top simanyi set up top box something gwafiira awo ne bakivaako buli yali menti okutwala endoso bibiri it was just 200 shillings bibiri buli alaba TV biyambe government yoba okukola ki. I don't even remember what it was. I'm only surprised that you supported them but you were not in the walk to work protests. Raba nnono aba Simon walk to work asebo namalira na Kasongola maximum prison piki byogamba walk to work wa Besigye 4 to C yes Wampuuga na Kasongola maximum prison kati activity ngeyizo okukatiba bani bali badde ba komanda bayo kyoga yali yetwala bwetwazi mu maaso bwetyo nze Robert Mau Kakande Kenneth Paul John Mary Sebufu Kintu Elvis omuvuko oyo bamumanya yaliko PA Lukwagaawo naye kati yagenda mu America nani omulala batuyoola tutambula tuyingira tuteeka ku filage batukuba eruzira ne batujjayo ne batukuba na Kasongola yejo yagenda ne Mau weyo yanjawulo but Mau had not participated in the walking. Mau actually Mau had a good strategy. Mau era aba frustrating Mau kuva mu opposition batukola bubi. Mau had a good strategy. Bwetuvaayo mu ya activity ne tugamba no before that twali tugambye nti buli muntu akikolere gyava. Mau went to Gulu woko tuwaka tugulu kati ate ye abegulu okumanya ate batendeke bazibu nnyo bo bagamba we have even to do what okulemesa state their mobility ebenga eri very minimal ngemoroka tezina wezita ne baleta simu ne bamuyiwa mu callers naine za police nga zigira bugizi bwezi simu asereze moto abantu ne baleta diesel nguwe bigereyeka yayitawo yali vita oyiwe bifutafuta mu luguudo morokobo zikosezza ngezina buzinyi tayina weeyita ekibuga Gulu kyali paralyzed for 2 days kati ate ne tulinda abanafu abalala badde mu byalo gye bakola ki gye bava tebagenda basigala wano. In fact, I don't think Dr. Besigye has ever carried a demonstration activity in Rukungiri. I don't remember any in our history. Jole bamuzingayo ko buzinzinga ne bamuzinga nga alizagenda chikola. Naye kyali kitegerekeke Rukungiri. Reason being nti yenga commander in chief w'ebiseera ebyo nga ino okubeera mu center awali entabiro y'obuyinza. Kati ensobi gye yakola yali emu eri butazimba yo structure eri vibrant structure yalikoze ng'emirimu ye bw'aduumira e Kampala. Musobola bizza. Can you reinvent activism here? Anti nkugambye. But waliwo n'ey'okumukuto y'aba Agora do you follow it ba James Spire Sentongo Agora? Kubanga James Spire Sentongo ne Agora that Agatha Tuhaire bapiikinga ku lessons zo. Because I was trying to find out whether you or them ani yasooka okuleeta parliament okuvunda. It was you first. Bo bajja mu 2022 ne bakibuukira ne kitambule kyabwe kitambule till the end. Kakati bo ekyabwe bo kye baakola olw'okuba bo baakozesa technology. Okay? Baakozesa technology ne bapublicizinga data gwe baali bafunyeewo. Kwegamba ekyabwe kyali kya publicity ate ekyange kyali kya execution kya mateeka. Me I wanted the culprit to be held accountable. Kati bo baali mu bya publicity babye esente zaffe nono mubbi n'oli mubbi olwali lw'oku X ne ku social media. Tulabanga lukozi tubalabise naye nze nali mu byamateeka etuuku erigo action kubona ani awangudde
no tebayinza kubanga bansiize naye nga buli omu alina contribution. Yes, genda mu mateeka tewali bwe watambula ne bikomaawo ate ne bikomaawo bitya bizuukuka kati I am on record. bo baayiye ekintu I am on record era nabo basis bagijja kunze. you talk muwuliziganya We don't talk but you don't talk to Dr. Spare Sentom yafuuka wa NUP. Yafuuka wa NUP. really Ate omuntu bw'afuuka wa NUP abeera limited mu kulowooza ne mu ngeri gyakolaganamu n'abantu. Mulimu abantu abamu baba takyalaba mbu bagenda mukola ki bagenda muyisaamu eggaali. ate Agatha Atuhaire Bonna bampulira buwulizi nange mbawulira buwulizi. Waliwo omuvuka gwe nasinkanako naye ku Sanyuka TV recently ne tuwayaamuka awo. Is a lawyer ndowooza yamyuka ani? Yamyuka Agatha. Kati nabo activism ekyo kye baasobola okukola ali technological bo gwe batambuza wakulabisa. Asobola okuhindaringa gavumenti but tahindaringa nnyo ng'oli ow'ekipiira okwokya ekipiira wakola yo ate muzibu asuula busuuzi gavumenti okwokya ebipiira. Nsaba Mukama atuyambe enkyanfu ne bigirwa tuufu. I am looking at a law. Ebintu bino the Bible says nti bw'okola ekibi kituula ku lujja. You are going to become a good lawyer. Naye nabanga tuwandiika profile yo ku Wikipedia. Ebyo byennyini bye bigenda okusooka. So be aware gyebiri. This smart lawyer you see was one time crude. As crude as anything, raw, unprocessed. Unprocessed. No, but you see, mu bulamu muno tutambula ogenda okubeera success, ogenda okujesalinga success yonna ngwina ebintu bingi byokoze ki byoyiseemu. Kati toyinza kugamba nti omuntu awopozinga regimu ya General Kaguta Museveni n'obusobozi bwayo nga bw'obumanyi nti ojja kwewala ebibuuzo ng'ebyo n'ebintu ng'ebyo tekisoboka. And one thing I've been trying to get from you just kufunyeemu every time we meet here and there ngezakola nga mpulira nga oba you become remorseful, regret some of those things and renounce them. Unfortunately you don't. Anti kakati kwekyo tugwa duro kubanga twali opposition ffenna. Sirabangayo kyonna emu gye wali okoze n'ofukamirawo ne weetondera abantu okwetondera gavumenti bali ogyogerako okuvira ddala eri egaddumire wansi ekaliro okutuuka wadde e Kampala. Ate mba neetonda ki? Kati nzo oyagala neetonda nakola mu budde obwo nga ndi mu opposition mu budde obwo byali bituufu byali eby'obudde obwo era bye bintuusizza kati nze omuvunaana ki gwate wabisusa nze mu pulani y'ebizinesi alimu mu opposition wange yali nga wakumuzindaalo kulabula bantu sagenda mu mbizi kati bwe wali ogenda ku bisota Inside Out General Moses Bigirwa